Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba guno baguyita omukutu gwa There is Still Hope, okyaliwo essuubi. Dish TV ebeerayo mu lulimi olufuutifuuti okubanga ate etambuza ensonga. Dreams and Visions naye ebeerayo okubaako byekuleetera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amateendo, taliza okubeerawo ku Mwoyo Mutukuvu kwongera otulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati mu bujulizi bwange najja mbagamba nti amalwaliro gano Sitaani yagawamba. Ne ngamba nti teri ddwaliro n'eriba lyatandise ejjo nga teririmu ejenti wa Sitaani. Okubanga musawo, okubanga nnyiniryo oba nani staff member. Nino akatambi k'obujulizi ak'omuweereza omu. Ndowooza kagenda kubaako ekifaananyi kye kakusiigira ku bintu ebimu bye tuzze twogera. Abamu nga balowooza tulimba, tetulina bya kukola. Naye kano akatambi ndowooza kayinza okugezaako okugula amaaso go kasita onooba ng'okawadde obudde. Ono omuweereza wa Katonda yali lubuto n'agenda mu ddwaliro. Ebyaliyo n'ebiki abasawo be baamugamba nabigendererwa ki? Lwaki omanyi bakuwa statement naye nga gwe totegedde lwaki bagyogedde. Naye nga ogezaako okuba nga ate ogikuba mu tooki, okomekereza oba ogigoberedde ng'ate okuza okwagala kwa Sitaani nga tomanyi. So njaga owuliriza akatambi kano kali mu dakika nga 5, kali mu lulimi olufuutifuuti, mwabatya school fees. Ndowooza mujja kulinda kamala okukomekereza ate nzije nkatemeeteme mu linnya lya Yesu. When I was 37 weeks pregnant, I went to the hospital to check. And when I was lying down, the midwife checked too many times. And I was wondering what's going on. And she brought out a tape measure to check the belly. You know, when you have given birth before, you start to wonder, why are they bringing out a tape measure? And when she finished to check with the tape measure, she told me, Madam, has the doctor said anything to you? I said, no. She said, you need to go to the scan. I said, really? She said, yes. So I went. When I reached the room, the guy who was checking ran out and went and called his friend. And he said, come and see. Now, you know you're lying like this, so you're wondering what they are seeing, eh? And then they said, Madam, what did the doctor tell you? I said, apart from checking this with the tape measure and all those related things, I don't know what's going on. And I'd gotten an accident that morning coming to the hospital, and my husband was in a board meeting, so I was alone. So he said, you're either going to terminate this pregnancy. There are people who don't know me. So in my presence, they have the guts to say certain things. So this was one of those people. So he said, you're either going to terminate this pregnancy or something. I said, what do you mean something? What is something? He said, you see, this baby is supposed to be 37 weeks, but the baby has retarded. He's 26 weeks, but he has also stopped growing. I said, whose child has stopped growing? Mine. Me. So he said, you go back to the doctor. So I called my husband on the way to the doctor's room. And my husband said, don't tell anyone. Actually, he said, Eunice, do you remember that widow who was going to look for the prophet? When they asked her, why are you looking for the prophet? Her son had died. Okay? He asked me, what did that widow reply? I told him, sir, the widow said it is well. So he said, it is well. Don't tell even the church intercessor, because it is well. Go back into that room. So I went to the room. Of course, the doctor is reading what the sonographer has said, so they have to agree. So I told him, I said, sir, where I come from, things can be reversed. Every time I say where I come from, don't think Uganda. Because let me school you. Let me explain to you something. Let me help. The Bible says, bear with the weak among us. Let me help the weak. Now, 45 years ago, a
actually 46 years ago. I'm sure there were some intercessors somewhere praying and said, Lord, we need someone to save the people from ignorance, from misunderstanding the word of God, from whatever. So the Lord looked for my mother Rebecca and looked for my father David and planted me. And so in heaven they asked a question, who shall we send? And I appeared and the Lord said, go. So I have where I come from. Have you now understood? I'm an answer to problems of this world. You know, I hate that song of Jim Reeves. This world is not my home. I'm not just passing through. Because even a snail, when it passes here, it leaves a mark. A snail. So me, Eunice, the way you see me, can I just be passing through? So me, I don't sing that song. So now you've caught up, So I told the doctor that me where I come from, there is a creator. There is a man who creates and causes the dead things to be alive. And I speak those things that are not as though they are. Therefore, this my son is 37 weeks and I am going to give birth to him in time. Because where I come from, they say, none among you shall miscarry. None among you. And I'm not among. Do you get it? So he said, what are we going to do? I said, now you're talking. Because me, where I come from, I'm the one who calls the shots. The doctor doesn't call them. I'm the one who tells the doctor what to do. So I told the doctor, I said, give me the weekend. It was a Friday. I said, give me the weekend. I'll come back to you on Monday. So I said, okay, fine. They would give you an injection. Maybe the lungs. But he was feeling like I'm making the biggest mistake of my life. I went for the weekend. When I came back on Monday, because I don't have that much time to take you through the entire story. When I came back on Monday, beloved, my son, Ronel Zion Gain, was 38 weeks alone. Kale, ndowooza akatambi ako okawuliriza bulungi. Mwabaali affiizi nga nze, sorry. Ne tugenda gezaako okuba nga ate ensonga zino tuzitematema. Omukyala ono yagenda mu ddwaliro kebera ku lubuto okukola sikaani n'ebisigalidde alabe nga bulijjo kiri advisable okugenda okulaba state y'omwana eri etya, alina parts zonna banga ki ly'oyinza okuba nga osuubiramu ate okuba nga ate ekirabo Katonda kyakuwadde kirabisibwa ku nsi kuno. Kati yagenda basawo balina statements ze baamugamba omwana takula yakoma okula. Bw'omwana ali mu lubuto naye yalekera okukula takyakula. Okitegedde? Akubira bbaawe yali mu meeting bbaawe n'amugamba it is well, go. Genda buli kimu kiri bulungi. Genda bakole sikaani buli kimu kiri bulungi. Era naye n'atwala ekigambo ekyo. Ekintu ekisookera ddala, there is power in the tongue. Olulimi lulina amaanyi. Kiba yagamba mu ngero 18 biri mu lumu nti there is power in the what? Yataddewo okufa n'obulamu. Kati manyi sitaani tasobola kubaako kyakola mu bulamu bwo nga tomuwadde permission. Ekibadde tokimanyi. It's you to authorize the devil. Era obanga ogaanyi okumuauthorizinga tewali kyagenda kukola ne waba yeepanka atya. Tutudde mu lubereberye Kawa ne Adam. It's Eva mwennyini ya authorizinga sitaani naye nga tamanyi. So ye sitaani kyakola akutega butego. Kati obutego obwo kasita obugwamu oba omaze omuauthorizinga oba omukkiriza okukola. Kakati kyala amaze omukebera amugamba omwana atakula simanyi olubuto lwa wiiki 3 simanyi n'abigaana n'abagamba ne muki kyemwogerako mumanyi gye nva mu ggulu. Eyo mu ggulu ye wasibuka buli kimu ye wali obulamu
wewali buli kye batonda bakitondera eyo, ewali buli sipeeya. Kakati gongamba otya mutakula kujjako nga totegedde gyenva. Waba takula leka nzireyo gyenva, agenda kukula. One, she knew where she came from, she knew who she is. Yategeera kyali gy'ava niki kyateekeddwa okuba ng'akola. Bano abasawo abakola sitaani awo batukwatira nti bagenda okusanga tomanyi ki ky'oli, tomanyi gye wava, tomanyi gwe wakkiriza, n'obuyinza obwakuweebwa tobumanyi era tobulina. Oyinza okuba obulina naye nga tomanyi nkozesa yaabwo. Kati ono yategeera naga bano kuba baamugamba this baby is not growing, ono mwana yalekera okula. Either nga option gye bamusongerako yakwabootinga kuggyamu omwana kuba takula, ajja kukukosa, ajja kukola bubi. Bayinza oleetawo science mungi agenda kukosa n'abantu, oyinza n'obutaddamu kuzaala, bayinza okupakira omugamu. Kakati naawe nga naawe oba authorizinga, baba bamaze kye baagala. Nsobi nnyingi z'okkiriza mu ddwaliro naye ng'amazima bali balina ekigendererwa kyabwe nga si ye yali solution. Okitegedde? So bamugamba baali baagala aggyemu olubuto ng'omwana alekedde okukula, kyokka nga Katonda gwe yakkiriza ye Katonda yatonda eggulu n'ensi, bamuyita bulamu. Is the way, the truth and the life. Ye bulamu, yakuza. Okitegedde? Kati waba nga taata wange yakuza ate nga nina ekittakula oba ekyalekera okukula, kiki ekineetaagisa? Kyogamba osobola to convince me, osobola okunconfuse English banaye, osobola okummatiza nti kyenina ekittakula kigenda kufa ate nga taata wange yemukuza yemuwonya? Tekisoboka. Era mba nina kuddayo wa taata muga taata no nina ekintu kyange wano nekisiya kikule. Naye aweetagawo enkolagana ne kitaawo, that closeness, close relationship awo. Era oba togirina ankubuulire tebijja kukola. Kyala yaddayo waka n'aziyingira ennimi n'asaba, yagenda okuddayo. Bennyini abaamugamba mbu takula, bennyini be baamugamba nti tawezezza wiiki 38. Negozanya ne sitaani. Sitaani asobola okuleeta alipoota naye nga alipoota eyo si ntuufu. Era ng'olina kuyimira mu buyinza. Katonda yakuwa amaanyi n'obuyinza. Olulimi olwo kye lulangirira kisoboka. Bwe tulekere okuba nga twesiruwaza n'okubeera abalezi, spiritual laziness, nga twesuulirayo ogwa Naggamba. Musawo olwakuba musawo agambye waati, nga nawe olaba kyakugamba tokkaanya nakyo, naye lwakuba agambye, lwaki tosooka n'okozesaako obuyinza? Lwaki tosooka n'ogendako mu maaso ga Katonda? Obusanga tojja kuddamu kuzaala yaani nga taatawo yagaba ezzadde. So amalwaliro galimu abantu abafaanaganako bwe batyo, bakuwa zi reports eziri negative, kati ng'okkiriziganye nazo. Kasita omala okukkiriziganya na alipoota eyo nga kiwedde. Okitegeera? So sitaani nabagamba tewali waatali, ekifo ky'ataliimu ly'eggulu kuba baamugobamu. Naye awasigadde wonna mwali azunga eno n'eri, alinga mpologoma. Kati imagine ogenze mu ddwaliro, nyemuka complain, ogenze mu ddwaliro bakukole sikaani,
ekisawo kyegambye omwana takula, era omwana tosobola mumuzaala. Oyinza n'ofuna obuzibu, oyinza n'ofuna zi complaints, simanyi complicates, simanyi biki. Ekituufu olubuto solution ennyangu eyinza okutaasa, tukola abortion jjamu. Anaawe okkiriza. Kumbe oli bamugambye tufunireyo kibebi, twagalayo omusaayi gwa unborn baby, mwana muto, emission gye bamuwadde nga naawe okkiriza bamulugjamu nga mission ya sitaani etuukiridde. Naye ng'ate walina obuyinza omusawo ogambye ki? Omwana takyakula. Nkulagira mwana gwe mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, agaba obulamu ate nga ye bulamu. Kyonna ekibadde kikuleetedde okuba nga tokyakula, okuva n'akaseera kano nkulagira okutandika okukula. Okitegedde? Kuyimiridde mu buyinza ate n'otakikomyawo, n'oddayo ewaka. N'ogamba omusawo tofaayo, we naakomerawo wano ojja kwewuunya, ajja kuba ate akuze n'okusukkawo olowooza. N'oddayo n'ogamba n'osaba. Naye kakati ffe bano abasawo be batuwa lipooti, n'oddawo sitaani gy'asooka okukola naweraliikirira. Otandika okweraliikirira n'olowooza ku lipooti gye bakuwadde, n'akwerabiza. So si bonna abasawo nti babi, naye ky'olina okutegeera, Ezekiel kye yagamba, oba Isaaya oba Ezekiel, whose report shall we believe? Isaaya, whose report shall we believe? Bane tukkirize byani? Waliwo ebintu by'olabirako ddala nga sitaani ali mu lukwe, naawe n'okkiriza. So nkusaba olunaku olwaleero okitegeere bye twabagamba gye biri. Lwakuba mwe mulowooza oluusi ogenda bisisinkana nga bwe twabyogera, sitaani akyusaamu obukodyo, ojja ssanga ng'ate kati ataddemu ebirungo oleme kitegeera bulungi, omala kitomera then n'ozuukuka. Isaaya 53 olusooka, whose report shall we what? Shall we believe? Sitaani ajja ne ripooti eyiye ate n'agyogerera nnyo, akulowoozese nti ntuufu ogikkirize naye ng'ate nkyama. So amalwaliro mabi ennaku zino, bantu bangi baggyemu embuto zaabwe, bantu bangi bakoze abortion naye ng'ate tebamanyi, naye nga ye bamulaga nti ye solution, kumbe oli ali ku mission ye. Bantu bangi bakkiriza ebintu ebitali bituufu. Naye ng'ono medical doctor ate ng'ali qualified naye ng'akolera sitaani. So togera nga mu ddwaliro n'olowooza nti gw'ogenzeeko y'ategeera ennyo, ye Katonda, buli kyakugamba kituufu. Genda mu ddwaliro naye nga Katonda gw'okulembeza. Lipooti yonna gye bakuwa gitwale mu maaso ga Katonda, obaye Mukama bampadde bino naye bino mbigaane. I think 2 years back ali mulwadde nawoba, in fact yali fatigue kuba nali ntambudde nnyo okuweereza. Kati nze ne mpulira nga omusujja biki, nga mani ogenda okole tesiti. Ne ŋŋenda ku ddwaliro erimu, ne mugamba kola buli tesiti gy'omanyi ya omusaayi, malaria, typhoid, byonna kola. Ejja n'akola tesiti. Yakola tesiti n'akomya, ddwaliro sijja na liri awo, then n'ennaku zino sikyali awo bali agwa. N'aŋŋamba nina malaria, plus simanyi nina typhoid, simanyi. N'aŋŋamba ebyo bibiri era singa tozza olwaleero wadde owedde. Naye oli mu mutima naye malaria ne typhoid nabijjeewa. Ne mugamba neyanza nja kudda, n'aŋŋamba ate kati ogenze tofunye eddagala. Ne mugamba nze kola bukozi tesiti ntegeere ekinnuma, nja kukomawo kuba nali nkoye nga n'okusumagira nsumagira, mugamba kansooke ŋŋende neebake. N'aŋŋamba kakati treatment malaria ya 60,000, typhoid 9,000, kati 15,000, naye tugenda kusalirako tuwe 12,000. Kakati sooka osasuleko 5 tutandike nga ndaba nga
ne mugamba nedda. Yangamba okusinziira ku malaria obungi bwalimu ne typhoid w'onoogera nga tofunye eddagala oyinza okwereetera obuzibu. Embuga sirina buzibu bwe ngenda kufuna, Katonda wange mulamu. Kati we nava awo saagenda waka ne mpitira ku ddwaliro eddala lye neesiga. Sawa mumanyi tugamba kebera kino na kino na kino bye baakebedde eri agenda okukebera nga temuli wadde. Yangamba oli mulamu. Yangamba kirabika you have not rested enough. Towummudde kimala. Ekibula beera owulira obukoowu omusujja genda ofune onaabe ofune okuwummula okumala. Kuba nali zaanatuuka waka nali nva mu mission. Ne ŋŋenda ne neebaka almost that day and the next day. Saamira ddagala nentereera nentegeera nga aye yayogera ki nga nze ng'obukodyo bwabwe mbukola ki mbumanyi. So lipooti nnyingi ze tujje mu malwaliro eyo naye nga si ntuufu. Abamu tebakola sitaani just bakozi ba ssente, akufeera ebirwadde akuwa lipooti enfu otera omuwe ku ssente. Abalala bo balina ebigendererwa bya kizikiza. So beera mugezigezi ng'obwana bw'emusuka. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nkwebaza kubanga onjagadde kumye nga nkyali mulamu amazima. Bangi bagenze kuva omwaka guno we gwatandika. Nsazeewo nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Onsaasire butali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gwatukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetwoleemuko katono wenkomawo atujja kudda n'ekitundu kyaffe ekisembayo eky'olunaku olwaleero. Amakya amalungi. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.